Olunaku lw'eggulo abasawo b'ekinnansi abakkiririza mu buwangwa n'ennono bayingidde omwaka omupya nga balambula ebifo eby'obuwangwa mu Buganda wakati mu kusomesa abantu eby'obuwangwa n'ennono nti si sitaani ng'abalala babivumirira bwe bagenda boogera. Ekyamazima ddala bwe tuyambadde zino tetuyambadde embugo tetuli bafu tebatutyanga. Tukkiririza mu nnono yaffe engoye zino zakolera jjajjaffe Kisolo. Bano babadde bakulembeddwamu abakulembeze baabwe okuli Kabona Buwangwa Kikonge ne Kabona Nsubuga Basajja Ssubi bakubidde mukuumaddamula omulanga ku bifo by'obuwangwa ebigenda bisaanyizibwawo abagwira. Ensozi luno ono Kalagala bamusalako omuzungu yamugula, olusozi luno omuzungu yalugulako sayidi lwonna yalugula kubanga era tusasula nga tuyingira tukomyewo amaanyi ga Buganda ku Kalagala wano. Kabona Buwangwa Kikonge nga ye sipiika w'olukiiko lw'entanda y'amagezi obuwangwa n'ennono ekibiina ekigatta abasawo b'ekinnansi ategeezezza nti obuwangwa n'ennono si ddiini wabula yali nzikiriza ya bajjajjaabwe. Nga twebaza bajjajjaffe n'okulaga obuwangwa n'ennono b'Obuganda nti obuwangwa gye buli, ennono gy'eri, ennono y'ennono.